maaso gammwe Mukama Katonda wa buyinza. Ntwala akakisa kano okusooka okwebaza Mukama Katonda eyantonda nanzeka mu nsi eno ate nga sinsinda wabula Uganda ngina ndi Munnayuganda. Neebaza nnyo Mukama Katonda yansitula nanzija mu buyinike nantuusa wano wendi era wensobolera okufunira omukisa ogunyimiriza wano mu maaso ga lunaku olwaleero nga tourism ambassador wa Uganda, eggwanga lyingiza obulamu bwange. Twalaga kusaka mu kusooka okubategeeza nti nyina ekintu ekibadde kinnumiriza mu mutima ekyokuba nti nali appointed as Kenyan tourism ambassador. Manyi Kenya okuva ku nsonda mpaka ku nsonda. Videos muzimanyi muziraba mwandabanga nga ntwalinga Kenya buli wamu. Era natunda nnyo Kenya mpita mu music, dance and drama. Natunda nnyo Kenya nga mpita mu bawagizi bange Bannayuganda, East African, Africans and the world over. Naye one time waliwo omwana omu nga muwagizi wange nansindikira message nangamba naye kuwagira nnyo nanga n'ekifaananyi kyotulaze nga si kirungi, sente zikusingidde ensi yo, kyogamba nti Kenya esinga Uganda, ekyokumuddamu kyangu. Honorable Kiwanda yampita nangamba wandize n'otugamba netukwasa obuvunaanyizibwa buno naye n'otagenda kusayininga ate contract Kenya kubanga oli Munnayuganda. Yambuuza nti Uganda bw'ebeezannya Kenya kati owagira ki? Ne mugamba Uganda. Nangamba kati otunda ggwanga ki? Mugamba Kenya. Honorable Kiwanda nangamba nkuwe ssente mmeka osobole okutunda Uganda. Nawulira ensonyi nga lisobola niwe nandibadde mugamba ssente kubanga nalina contract mpanvu. Naye namugamba Honorable one day one time contract eno ejja kuggwako ate bwe nawe weddeko sijja kulinyowinga. Era contract eyo bwe yaggwako saalinyowinga. Bwe yali tennaggwako yampita ng'ayagala tukole omulimu gwatunamule era nemukola. Naye olw'okuba amateeka gaali gakyankwata aga contract enkadde nga siikirizibwa kutambula naye ku lugendo saasobola naye nalumanyi ne neebaza Mukama nti essaawa eno ndiwanira omukisa nkufunye bulungi. Okusingira ddala bwe nabadde Ivory Coast bwe nasinze okufunira ekirowoozo oba ebirowoozo ebingi ennyo mu bulamu bwange. Obulamu bwange bwakyuse nnyo kubanga olunaku lwakeera lumu ne baŋŋamba nti tosobola kudda mu Uganda, tewali nnyonyi esobola kutwala Uganda. Ekisaawe ne bweba ennyonyi weeri tekikkirizibwa kuba kisibe. Ne baŋŋamba ate ffe ne bwe tuba tukkiriza air spaces nnyingi nnyo nsibe olina okusaba olukusa okuva wano mpaka gy'onaayita yonna. Nagenda okulaba kiri impossible. Nafuna pressure, nafuna depression, nafuna okutya mu nze nendabira ddala ng'ensi enfuniridde. Bandi awo President n'agamba nti omuntu bw'alwala COVID n'afa bamuziika gy'aba afiiridde. Kintu ekyo kyankuba wano. Naye ngamba nze Eddy Kenzo, omuntu atambudde ensi yonna, omuntu ali buli wamu, ali mu buli kanyomero, nyina miliyoni 4 eza viewers today on YouTube, miliyoni 4. Nfe banzika Ivory Coast nafuna okutya mu nze. Nentandika okusaba Mukama Katonda nyongereyo chance nkomewo Uganda nsobole okukola ebintu esinaba kukola. Nga mwekyo gwe kutuukiriza ekirooto ky'omwana oli ansindikira message
tikyogamba Kenya esinga Uganda. Bwe nakomawo nanoonya honorable ne mugamba nkomyewo, this time around saagala ssente naye njagala ku budde bwange nfunemu obudde obungi ennyo nsobole okuba nga ntunda ekigambo Uganda ng'era mpeereddwa obuvunaanyizibwa. Mbadde ntunda Uganda nnyo, eno fulaga mbeera naye buli wamu kugera we mukimanyi, naye this time around mbadde njagala nkikole nga mulimo gwange era nga gunkatako. Ekintu kyengenda okukozesa amaanyi amangi nnyo n'obwagazi, kubanga Mukama yampadde omukisa guno okulaba nti nfuna second chance okujja e Uganda mbeereko ne bannayuganda. Nalowooza ebintu bingi nnyo nendabira ddala nga mutuufu okutunda Uganda seetaaga ssente, okutambuza Uganda seetaaga ssente, wabula neetaaga kubeera munnayuganda era ayagala ensi ye, nenkwata Uganda nenjikuba abantu mu maaso, kubanga ndi munnayuganda era bwekikakata kukola nti Uganda esinga ensi zonna mu nsi yonna. Ngenda kukozesa kano akakisa okukozesa erinnya lyennyina Mukama lyampadde. Ngenda kukozesa mikwano gyange bannamawulire abansitudde okuviira ddala nga ntandika butandisi mpaka wentuuse. Tebandekeredde okumala ddala ebbanga lya myaka nga 13 kati nga tuli mu indasitule eno. Tufunye omukwano, tufunye n'obuzibu kubanga abali awamu bayomba, naye era kimanyi banjagala nnyo era tugenda kukola omulimu gumufeeyo. Ngenda kukwata akakisa kano okulaba nti ntuukiriza ebirooto eby'omwana owa ghetto oba omwana owowansi oba omuntu wewansi, okulaba nti musembeza eri mu kumanya eggwanga lye bwe lifaanana. Tujja kutwalinga Uganda n'abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti zonna ez'enjawulo, abavubuka bannange okumanya nti ensi yaabwe bagimanyi, kubanga mbakufa ne banzika Ivory Coast nandifudde simanyi Uganda, nandifudde mmanyi Kenya kuba yate ngimanyi nnyo. Bantambuza mu buli kanyumiro buli omu manyiwo, naye Uganda manyi mu bibuga mwengenda nenyimba so nenvaayo, wabula ate simanyi Uganda yennyini Mukama Katonda gyentuwa nga bwenda kufaanana. Mukama mpadde omukisa, saba mukubireko mbugabi. Guno omukisa notagumpadde bw'omu agumpadde ne bannayuganda bonna, most especially bavubuka bannange. Nja kumakinga sure nti nkozesa tulambule nga tujja kulambula naabo abaana abasazeewo kunneegattako mu disitulikiti ez'enjawulo, era nja kweyisa omukisa ogwa East Africa okulaba nti nkozesa mikono gyange bonna bali mawanga ag'enjawulo, omuli Kenya, omuli Rwanda, omuli Tanzania n'eziburundi zonna gendera ddala Jubawa nyinayo mikwano. At least nja kumakinga sure nti nfunayo omuntu nampositingira ekigambo Uganda ku social media ze oba okukyogerako yonna gy'anaabala. Gwe mukisa gwe gumu gwe okukozesa ku bakwano bange bonna benyina mu Africa yonna, era gwe mukisa gwe gumu gwe ngenda okukozesa eri bakwano bange abava mu mawanga ag'enjawulo worldwide okulaba nti Uganda gikuba mu maaso. Ndi musanyufu nnyo okukola omulimu guno nga volontiyalinga era nga nyamba ensi mwe nazaalibwa era mwe ngenda okuziikibwa, ekyo kinkakatako. Kubiriza abavubuka bonna gye bali okunneegattako, bampe ku magezi ideas okulaba nti tusobola okukola omulimu guno ffenna wamu, kubanga sisobola kukola bumu. I welcome all the ideas from my people and I think we are going to do this. Ndi mumalirivu, ndi mwetegefu okulaba nti buli kimu kitambula bulungi mu mirembe egy'ekitalo. Nja kwogera n'abavubuka babuulire nti guno omulimu ndeese something on the table, tulambule. Ekisookera ddala ngenda kwongeramu amaanyi okulaba nti abavubuka bamanye ensi yaabwe bwefaanana. Ekyo ngenda kukikozesa maanyi. Ngenda kumakinga sure nti buli muntu amanyi obulungi obuli mu Uganda. Tuleme kulaba nga bibi byokka wabula n'ebirungi tubirabe, kubanga mulabire ate nga bye tulina okukulembeza okulaba nti Uganda esinga ensi zonna nga bwembagamba. Nja kumakinga sure nti abavubuka bwe tuli promoting okulambula, gye tulaze tunywayo juice, tugulayo ekikomando,
tugulayo akatogo, tugulayo engoye zaayo, tugulayo buli kintu, tugula nti tulekayo kasente okutujja kuba tukulyetenzewo emirimu egy'enjawulo. Ku level ya East Africa bantu abanajja mu Uganda kyonna kye banaakolamu ne bye banaagulamu bajja kulekawo ensimbi era ejja kubeegera mu nsawo za Munnayuganda. Mu Africa yonna benaaba nsobodde okuba nga nkonvisinga ne bajja buli kye banaakola ne kye banaalekawo nsawo ya Munnayuganda egenda kusanyuka mpaka n'ensi yonna. Ogwo nno omulimu tubadde tugukoze nze ne bannange tubadde tukola omulimu gwa music dance and drama nga muli ba Ghetto Kids, baana ba Masaka Kids, Galaxy n'abayimbi ab'enjawulo okulaba nti ate kati ffe twafuukana bya bulambuzi gemaani ge tutaddemu obungi obukulu. Bantu bangi abazize tufunye wano bannamawulire okuva mu media ennene ez'enjawulo kubira ddala kwa Al Jazeera, BBC, zonna wano zize, Daily Mail, buli wamu bw'ogenda okugulinga buli mawulire g'ensi eno gali gatwogeddeko kubanga tukubye music ne tumutuusa n'okumwagaza abazungu abaawa n'abaawa n'abayimbi ba America nga bwe nze mbalaba bano abazze ne wano tukola nabo video abalala nze mba producingidde kwegamba twayingira mu industry ekyalemye ensi yonna okupenetrating ffe twagiyingiramu ekyo nga kyetaaga obugalabalana. So omukisa guno munene si nze nzekka wabula ffenna bannayuganda okusinviira ddala ku bantu baali abandi close mpaka kubawagizi bange bannengererwa. Kino kigenda kutuyamba ffenna era nkubiriza buli muvubuka yonna gy'ali kikukakatako okutumbula Uganda mu ngeri yo nga tolinze kusooka kusasulwa naye ng'okikola ku lwa bulungi bwa nsi yo kubanga Uganda eno nnungi nnyo ate Uganda nnene okusinga ffenna abagiriko kubanga bwe tukuuma Uganda eno tuba tukuliridde omwana n'omuzzukulu. Tutera nnyo okufuna differences in politics but this is not politics. Kino kya Uganda kubanga n'abakulembeze abaliwo leero balivaawo Uganda n'esigala. Kitukakatako ffe abaliwo okukolera Uganda eyaleero n'eyinca ng'ebisigadde byonna differences tubizizza ebbali. Uganda nnungi nnyo okusinga ffenna. Badde nsaba tukolerera Uganda tuleme kukolerera individuals. Bantu bangi balina different interests mu bintu byabwe. Badde nsaba tufe ku kigambo Uganda kubanga Uganda yenze naawe egenda okubeerawo leero n'enkya so that tugireka nnungi nga tetugyonoona. Nsaba Mukama ow'ekisa ampa amagezi okumanya n'okutegeera nsobole okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu okusobola okutunda ensi yange nga nkikola mu bwagazi obw'ekiko ekyawaggulu just nsaba bulamu for God and my country. Ladies and gentlemen, I'll ask you to give Eddie Kenzo another round of applause. And nemubeera n'abantu bangi nnyo abafuna kyakuleke ababafumbira abagaiti abakuumi buli kimu nemuba bangi abantu bakuumi bayinza okutwalwa mukuumi employment opportunities kati ezo ezitya simanyi oba mubiseera kyabuuza mukitegedde naye ekikulu kiri nti nga bwe tugenda tuddiriza ku natti mu bintu byonna ne minisitule y'obulamuzi abantu abasinga egenza eddiriza natti ekibadde kikyasigaddeyo kibadde kya nnyonyi naye ndowooza bawiiki ejja n'ennyonyi nazo zijja kuba bazisobola okujja wano ezireeta abalamuzi. Tuli mu kukikubaganyako birowoozo abalamuzi baffe abavudde ebweru ne bajja wano tubakutte tutya okutuuka paka bwebanga yazze kulambula for example ayagala kugenda Bwindi asobola otya okuba nti agenze Bwindi era n'abeera nga talina kuba tetugenda kuteeka abalambuzi mu quarantine. Teri mulambuzi agenda kujja nagamba njagala kulambula Uganda mu nnaku 3 mugenda tusooka obeere mu quarantine ennaku 14. Tulina SOPs eziriwo ze tumaze okuyisa mu batu operators baffe
ate mulina nokimanya nti n'ebisolo byaffe ebyomunsiko naddala nga amazike gorillas zikwatibwa obulwadde nga bwe tukwatibwa obwa covid. Kitegeeza nti omuntu agenda okugenda okulambula amazike tujja kubanga tulina bimutumukozeeko, alina okubanga ayambadde mask, alina okubanga alina shield, face shield n'ebintu ebirala bingi. Naye okuddamu ekibuuzo kyokuli nti yes ebyobulamuzi tubiguddewo era tulina SOPs zetukolerera. Kyokolaba na wano mu Renzo Ballroom tuli olwali ku Sheraton tulina emmeeza olabamu ntono okusinziira nga bwe zaabeerangamu, ate era n'abantu engeri gye batudde olaba nga batudde mu ngeri y'amabanga. So n'ebyobulamuzi byaffe wonna twaguddewo, naye tugenda tuggulawo nga twegendereza okuba nti ate obulwadde bwe tebutufuukira ekizibu. Ekimu kyokka mu hoteli tusigazza kwe kubakkiriza ogenda mu sauna n'ogenda mu swimming pool. Tukyasibyeko naye nate tugendagenda nga tubita mpolampola okusinziira ku puroguramu nga bwe zitambula. So tourism as of now tutandise okuddiriza okutuuka almost ne ku balambuzi abaveevo. Naye Bannayuganda kyo kyakimaliza dda okuggyako ekibadde kyatusulamu katono nti waliwo disitulikiti ezimu mujjukirawo twateeramu, waliwo disitulikiti eziri ezasigala mu lockdown ng'ate mukimanyi nti tourism facility zaffe ezisinga zemumanyi nnene zemutwala nga national parks okusinga ziri ku border, ku districts eziri mu border. Bw'olaba Kidepo, olaba Bwindi, Queen Elizabeth National Park, parks zaffe ezisinga ziri nnyo mu gundi eziri bwezito. So naye tukola kyonna ekisoboka okuba nti nayo tusumulula era wasinga tusumuluddeyo ekyo tutya. So tourism egenda mu maaso. Thank you so much, Honorable Minister. First and foremost, kirungi nnyo okumanya ekintu ng'ekyo nti babadde bakyaginga mu dollars ku baloko. Ekyo kyebyebimu ku bintu byengenda okuleeta ku ttebo tulabe nga tuli kubaganyamuko ku birowoozo nti ekyandibadde kirungi Munnayuganda tekusooka genda kulungisa ssente ze atadde okitegeera kati ebyo ebintu bitugenda okukyusa. Ekyokubiri kyengenda okumakinga sure nti ndeetamu enkyamuko ey'enjawulo oba ekyenjawulo ku bibaddewo documenting okulaga kubanze ngenda sooka ne minisita tugenda sooka tutambule tugetulambule. This time around tulina bicycles tugenda kuvuga Bulaaya tusobole okuba nga tudocumentalinga details kumakinga sure nti bwe tukwata kiriipu eno ebirungi byenaabamu bwe ngiteeka ku social media oba tugiteeka ku TV omuntu alabira ddala kikyalina okulaba. So kyendowooza nti kijja kusikiriza omuntu okubanga kolaki kijja kubeeramu amasanyu mangi most especially nga korona onaaweddewo ate kijja kuba kyanjawulo kubanga tulina ebintu bingi nnyo byetupulaninga byetugenda okuba nga tuleeta kuddeko nebisinza kwogera ssaawa eno kubanga zipulaani ziryayo. Thank you. Okay. Nti nze ndi grateful eri Mukama Katonda kuba banyongedde second chance to come back to my country. Then I'm going to do a lot. I've traveled all over the world, over 200 something countries. I have over 6 passports since 2010. That's how much I've traveled. Kakati ndi wano okubanga nzikakkana nentandika okupromotinga ensi yange kubanga nali manyi ngenda kufiira wano. Kati njagala kukozesa akakisa kange kano kenyina buli time gyenyina nga nkyali mulamu lwati Uganda njongerako oba okitegeera. So ngenda kumakinga sure nti schedule tuteekamu pulaani zombi omufunye bulungi tusobole okuba nga tubalansinga awo tuli bulungi. Naye okugenda kwa Eddie Eweru nakwetise marketing. Eddie bwanga yabadde Eweru n'atukkiriza okuteekawo olutimba about Maction Falls to show you nga bonna bateesa olutimba luno luga nti we are going to put their Maction Falls in the background nga Eddie agenda kuyimba oba ali Ghana oba ali Ludawa. And the first thing we talk about the beautiful country called Uganda. So Eddie's going whether ali wano oba ali weeru kitugattako kubanga neeri gyalaga netwagala atutunde. So Eddie waba ali wano well and good nini waba ali weeru w'eggwanga nakyo kituyamba. Kakati contract ya Eddie is a life member of Uganda. We are not contracting Eddie
for 1 year, 2 years, but we associate with Eddie's life throughout his life as a tourism ambassador. He's a life tourism ambassador for Uganda. It's not about 5 years, about 2 years, you know, because Eddie's love for Uganda is not going to expire. Yes, he has come for that love. It's that love that has associated with him in the ministry and in the tourism sector. So love ya Eddie in Uganda is not going to expire today. Tetwalanga nti Eddie love yo eniba ya mwaka gumu, ya myaka ebiri, ya myaka esatu. Ebya Eddie si byakagulirawo ngagulira bannange nkoze kino musa. Eddie azze to associate Uganda n'okupromotinga Uganda for life. He educates and welcome him for that. Omulabe waabwe nafa omulabe waabwe no nze omulabe wo kizibu nnyo okubeera omulabe waabwe okujjako nga nange amaze okunyetako nze sirina buzibu bwonna nakavunima obuzibu bwe mba mbulira era mbyogerako era nze mbyogerako nti wano nga saategedde ekyo nzize nkikola n'ennyimba gyezi kaakati omuntu yenna nga opposition leader bwe nkugamba nti wano nga sitegedde gwe n'onvuma buvumi mba sikutegedde ate kitegeeza mu nsikana wemubona I'm here to work with everyone. She's a Corona Uganda. I'm here to promote Uganda. I'm here to love all Ugandans. I'm an independent with independent mind.